Essula ey'okutaano. Awo ebika byonna ebya Isirayiri ne bajja eri Dawudi e Kebbulooni ne boogera nti, laba, tuli magumbago era mubiri gwo. Mu biro eby'edda Sawulo nga ye kabaka waffe, ggwe wafulumya n'oyingiza Isirayiri. Mukama n'akugamba nti, ggwe olirunda abantu bange Isirayiri, era ggwe oliba mukulu wa Isirayiri. Awo abakadde bonna aba Isirayiri ne bajja eri kabaka e Kebbulooni. Kabaka Dawudi n'alagaanira nabo endagaano e Kebbulooni mu maaso ga Mukama, ne bamufukako Dawudi amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Dawudi yali akamaze emyaka 3 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 4. Yafugira Yuda e Kebbulooni emyaka 7 ko emyezi 6, ne mu Yerusaalemi yafugira Isirayiri yenna ne Yuda emyaka 33. Awo kabaka n'abasajja be ne bagenda e Yerusaalemi okulwana n'Abayebusi abaatuula mu nsi, abaagamba Dawudi nti, bw'otolimalawo bazibe b'amaaso n'abawenyera, toliyingira muno, nga balowooza nti Dawudi tayinza kuyingira muno. Era naye Dawudi n'amenya ekigo ky'e Sayuuni, ekyo kye kibuga kya Dawudi. Dawudi n'ayogera ku lunaku olwo nti, buli anatta Abayebusi ayambuka awali olusalosalo atte abazibe b'amaaso n'abawenyera, emmeeme ya Dawudi b'ekyawa. Kyebaava boogera nti, waliwo abazibe b'amaaso n'abawenyera, tayinza kuyingira mu nnyumba. Dawudi n'abeera mu kigo n'akiyita ekibuga kya Dawudi. Era Dawudi yazimba okwetooloola okuva e Miiro n'okuzza munda. Awo Dawudi ne yeeyongerayongeranga okuba omukulu, kubanga Mukama Katonda ow'Eggye yali naye. Awo Kiramu kabaka w'e Ttuulo n'atumira Dawudi ababaka n'emivule n'ababazzi n'abazimbi b'amayinja, ne bazimbira Dawudi ennyumba. Awo Dawudi n'ategeera nga Mukama amunywezezza okuba kabaka wa Isirayiri, era ng'agulumizizza obwakabaka bwe ku lw'abantu be Isirayiri. Awo Dawudi ne yeeyongera okuwasa abazaana n'abakazi ng'abajja mu Yerusaalemi ng'amaze okuva e Kebbulooni. Dawudi n'azaalirwa nate abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Era gano ge mannya gaabo abaamuzaalirwa mu Yerusaalemi: Sammuwa, ne Sobabu, ne Nasani, ne Sulemaani, ne Ibali, ne Iriswa, ne Nefegi, ne Yafiya, ne Erisaama, ne Eriyada, ne Erifereti. Awo Abafirisuuti bwe baawulira nga bamaze okumufukako Dawudi amafuta okuba kabaka wa Isirayiri, Abafirisuuti bonna ne bambuka okunoonya Dawudi. Dawudi n'akiwulira n'aserengeta mu mpuku. Awo Abafirisuuti baali bazze ne bayanjaala mu kiwonvu Lefayimu. Awo Dawudi n'abuuza Mukama nti, nyambuka eri Abafirisuuti, onoobagabula mu mukono gwange? Mukama n'agamba Dawudi nti, yambuka, kubanga siireme kugabula Abafirisuuti mu mukono gwo. Dawudi n'ajja e Baaluperazimu. Dawudi n'abakubira eyo, n'ayogera nti, Mukama amenya abalabe bange ng'amazzi bwe gamenya. Kyeyava atuuma ekifo ekyo erinnya lyakyo Baalupera. Ne baleka eyo ebifaananyi byabwe, Dawudi n'abasajja be ne babitwala. Awo Abafirisuuti ne beeyongera okwambuka olwokubiri ne bayanjaala mu kiwonvu Lefayimu. Awo Dawudi bwe yabuuza Mukama n'ayogera nti, toyambuka, weetoolole ennyuma waabwe obafulume mu maaso g'emitugunda. Awo olunaatuuka bw'onoowulira eddoboozi ery'okutambula ku masanso g'emitugunda, n'olyoka ogolokoka, kubanga awo Mukama ng'akukulembedde okukuba eggye ly'Abafirisuuti. Awo Dawudi n'akola bw'atyo nga Mukama bwe yamulagira, n'atta Abafirisuuti okuva e Geba okutuuka lwe yatuuka e Gezeri.